Abasajja bano be bamu ku bantu abakwatiddwa mu bufere obw'okwefuula kye batali nga beerimbika mu bifaananyi by'abakungu ab'enjawulo mu ggwanga. Bano okutuuka okukola okusalawo kuno buli omu aliko ebigendererwa eby'enjawulo by'alina. Nga bakikola mu kubuzaabuza okuviiramu okubba n'okunyaga n'okubuzaabuza Abanayuganda abatuufu abakola emirimu gyabwe. Mbwera bano bakozesa obukodyo obw'enjawulo okutuukiriza ebigendererwa bino. Ate bamanyi nnyo okutiisatiisa n'okulimba n'obukodyo bungi obulala nnyo bwe bakozesa. Abantu ba bulijjo oba bakola ebyobusuubuzi babajja mu ssente n'ebirala nga ttaka. Tukitegedde nti obufere buno butambuzibwa nnyo mu kwerimbika mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Waliwo Uganda People's Defence Force, Internal Security Organization and Uganda Police Force. Naye n'ebitongole ebirala bya gavumenti. Omulala ye Kalele Joffrey era nga oluusi yeeyita Bob Joff. Omwami ono aza impersonating abantu banjawulo. Omu ku abo ye Minister of Works, General Katumba Wamala. Oluusi ne yeeyita Chief of Joint Staff wa UPDF, Lieutenant General Jack Bakasumba. Oluusi ne yeeyita Commander Special Forces Command, Major General David Mugisha. Kyokka mbu nga bafera n'abagwira tebabasosola. Abagwira baba foreigners abeze mu Uganda kukola business ng'aba investors oba ng'abalambuze nabo bagudde mu katego kano ne babbibwa. Abalala batuuka n'okufera abantu abali ebweru w'eggwanga ne bakwakulako ensimbi butabalika. Sekide Godfrey Lubowa naye ng'akozesa amannya aga Major General Sam Kiwanuka owa UPDF. N'akozesa erinnya n'ekitiibwa mu kubuzaabuza n'okubba Kano Retired George Rizia owa Romania nga akulembera ekitongole ekiyitwa Black Wolf Global. Ne bakola contract ey'essente empitirivu nnyo eziweereza ddala emiliyoni eza $993 n'emitwalo 60. Sekide Godfrey Kiryowa nga yali asuubiza eno company Black Wolf Global nti agiwadde contract y'okutendeka ab'ebyokwerinda ba Uganda. Ekyewuunyisa nti mu bakwate bano mulimu nabo ebitongole by'ebyokwerinda. Omulala omu wa police constable Mitumba Zacharias, omulala mujaasi waffe ayitwa Private Odwori Ogari Robert yali nga agenda yeebuzaabuza mu bantu nga senior officer wa UPDF ku ranka ya Major, naye nga naye yeetaba mu by'okumenya amateeka n'okubba ba armed robbery. Mu kikwekweto kino baliko abantu abasukka mu 10 be bakutte nga bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Twakafuna cases 18 ze tugoberera era nga zonna kati ziri mu kooti era zigenda maaso bulungi. Kyokka ku bano kuliko abagenda okwozibwa mu kkooti y'amagye ate abalala mu za bulijjo. Egirimu okubbisa emundu n'okunyaga abantu. Egirimu abasirikale baffe aba UPDF oba Uganda Police Force. Emisango gino giri mu General Court Martial. Emisango emirala giri mu kooti za bulijjo. Katonda alabudde abantu bonna okubeera obulindaala okuva eri obufere obw'ekika kino. Ababa bazze okulambula Uganda oba kukola business naye n'Abannayuganda ba bulijjo abakola business mwegendereze nnyo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.